tuli mu bitundu eby'e Palisa era wano tuli ku district ekitebe ekikulu eky'e Palisa nga tuzze okutunuulira ebintu ebimu ebitambula engeri gye bitambulamu mu district eno era ng'esinze otuleeta wano olunaku olwaleero kwe kuba nti mulimu aba sub county chiefs muno mu district y'e Palisa abali mu kudduka abamu bakwatiddwa oluvannyuma lw'okukozesa obubi ssente z'amagombolola gano era abasinga ssente zino baziryaka wakati w'omwaka 2021 na guno omwaka gwennyini gwe tulimu 2022. Basuubira nti abamu baziwasaamu abakazi bakolamu embaga, abamu bazikozesaamu ebintu ebitali bimu ne baba nga ssente zidobonkanye nga n'emirimu ku magombolola kuno tezikoleddwa, enguudo ezalina okukolebwa tezakolebwa, toyi ezalina okuzimbibwa mu bitundu ebyenjawulo ku masomero n'awalala byonna tebyakolebwa. So n'olwekyo neggatiddwako omukulu wa RDC Magidu Zikusooka asobole otubuulira kiki bwe bali kukolawo ng'abakulembeze mu disitulikiti eno ey'e Palisa ku bulyake obusimbi enkuuli wano mu disitulikiti y'e Palisa. Nsanyusa okulaba mukama wange. Kale sawa. Sooka obuuze ku batulaba. Okusooka njagala okubuuza kuba abatulaba abalabi ba Salt TV. Njagala okusooka okwebaza emirimu gye mukola n'okusooka okulaba nti okwegatta ku Uganda okulaba nga tulwanyisa obulyake n'okulaba nga tuzimba ensi. Salt TV njiraba nnyo nti evaayo okulaba nti erambika ebintu ebirungi ebiruma Abannayuganda n'okulaba nti tuteeka ettoffaali ku Uganda. Mwebale nnyo. Nze amanya gange nze Kusooka Magidu nga nkola nga omubaka wa president mu kitundu ky'e Palisa district. Palisa district esangibwa mu kitundu kye tuyita Bukedi sub-region. Tweyanziza nnyo mumuwulidde era kati mukulu wa RDC Palisa y'okutwaliza awamu enkulaakulana eri etya? Palisa enkulaakulana nnungi naye wabaddewo obuzibu emizigirya ntono ng'abantu balowooza nti ekyokulya ssente kino bakifuula mmere. Kaakati we twafuna omukisa president n'atuwa omukisa okujja okuweereza era bwe najja wano mu mwezi nga nfuukidde ddala RDC mu mwezi ogw'omukaaga nabagamba nti ekintu kya corruption omuntu ali corrupt tugenda ku obulamu bugenda kubeera buzibu nnyo. Obulamu bujja muzibuwalira kubanga okusooka tujja kuboora, ekyokubiri tetugenda kukoba bukomi kukwata naye era tugenda ne mu community tugambe nti ono omuntu yabba ssente za tooyi. Wemba ndi kulumbe ngambe nti omuntu bw'ati ne bw'ati yabba ssente za tooyi yammwe oba yabba ssente z'oluguudo oba yabba ssente z'essomero kubanga abaana bano abakozi bano ba mu kitundu wano tebava Masaka tebava Jinja oba Mbale. Disitulikiti ebadde egezaako okuwa abaana bawana emirimu kakati nga balowooza nti basobola okutuula awantu babbe ssente z'omuwa omusolo. Ekyo tekigenda kusoboka wano. Tetugenda kuba bukomi kukwata naye era tugenda tubuulira abataka baswaze wemba ngenza okuziika nga sinaba kuziika muntu kuwa bwaka bwange ngamba nti wano waliwo omwana bw'ati ne bw'ati yabba ssente zammwe ez'amazzi yabba ssente zammwe ez'eddwaliro kubanga abantu bano we tutakole bwe tutyo tetugenda kubasobola. Ekituleese olwaleero magombolola 7 ba parish chief tebaliiko badduse muga ndi mwakutteko 2 kiki ssente kize bali era magombolola kigana agasinza okukosebwa mu mbeera eno? Esente ze baali zino zaali mu financial year 2021-2022 nga ssente zino ziva mu gavumenti okujja okukola projects ez'enjawulo mu kitundu kino. Babadde balina omuzee nti we bapulaninga katugeze 2021-2022 okuzimba eddwaliro tebalizimba ate ne bateeka ne mu bajeti endala essomero lyennyini eryo. Kakati wobanga oli RDC nga tuli mugezi bulungi tosobola kubagwamu naye nze kyenakola nagamba nti mundeetere ebitabo mundeetere budget plan zonna nengenda nga ntunula mpola ngaali akatogo nembava ku munenga maha kakati gwe ekyokulabirako ng'omukulu ono gwe bayita Police Nicholas ye subcounty chief w'Egugonyo
yateekamu n'agamba nti agenda kuzimba toyi public toy. Public toilet Mugogonyo. Ye Mugogonyo. Kubanga egogonyo eriyo eriyo mwaro. Okunganya abantu abangi yes. Abantu babagamba nti afu wano twagala mututeekereyo toyi. Ye kye yakola yali ya sente zonna za toyi. Milioni mmeka? Milioni zaali 18. Okiraba. Kakati ogenda okulaba ne mu budget eno eyayisize ng'ate era atadde mu toyi yennyini eyate. Namuyita ne mugamba naye budget eno mu budget eri ya 2021-22 wali otadde mu toyi eriwa. N'atali ate detimikamu ne mugamba okay ndeetera ebitabo byonna. Nagenda okulaba nga toyi teriyo ku ground naye nga n'esente teziriwo. Okusooka njagala okwebaza district auditor general owa wano. Kwegamba akoze bulungi nnyo okulaba nti tukwatiramu omanyi obulyase tosobola kubulwanyisa bw'omu nga RDC. Nagenda nensooka nenzimba kintu kye tuyita teamwork. Abakulembeze ba MPs ba local government abakulira chairman LC5 ba technical cow bonna tuli ekintu eki twagala okulaba nti omuli w'enguzi wano mu Palisa okifiringa. Okifiringa nga sub-county endala ate gye bali ako sente. Sub-county endala yecherekula. Kakati ono wecherekula yagenda n'alya esente ez'okulongoosa ka bridge. Omanyi bamanyi nti sente zino ezaali milioni 15. Kakati yagenda n'ayiwawo just trip emu ya musenyu. Kakati enkuba bwe yajja n'ateeka mu lipooti ye nti enkuba yajja n'ekola ki newoshingawo gundi bridge yonna. Emugamba naye bwe woshinga obutayimbwa tegusobola kugwa wali. Nemugulaba musenyu. Netugulaba nti ayi wano waliwo bridge. Yagenda okulaba nempita engineer nangamba awo sikolangawo. Nze sikolangawo kaawa RDC. Nengamba engineer kiteeke mu buwandiike. Nakinteekera mu buwandiike. Okiramu oyo ye bali kungamba nti kakati oyo bamuyita Olupoti Moses. Baana bawano. Bawano teri muntu yavudde Jinja, teri muntu yavudde Masaka. Kituluma. Tekirimu nti oba ono tayagaliza kiki naye ng'ate baana bawano. Kati weewuunye ono Odere Juliet. Ono senior assistant accountant owe Kasodo. Egombolola gy'akola mu lyennyini mwe bamuzaala somera. Yalidde ki? Ono yalya sente za ssomero. Abaana mwe balina okusomera n'abaana. Balina okusomera nti yazaalibwa Kasodo. Akoledde Kasodo. Yafumbirwa Kasodo. Kati mumuwadde akula. Aziridde sente. Meka? Ono yalya milioni 27. Ono bangambye yeekwese gundi katakwe. Mukunoonya. Naye ogwekwe kati ekigenda okukola. Kubanga nze ngenda kunoonya paka. Kubanga olwaleero teekamu emmotoka za kaawa atuwadde emmotoka 4 zomba. Kubanga namaze okutegeera we bali. Tosobola kwekweka. Bameka be muli ku tteko? Be tuli kunoonya sofa. Saawa eno bali 5 nga omulala owokusatu tumaze omukwata ku makya kuno. Oyo ye mukedde badde tumusanze ekiro kye bayita Kameke eri abadde anyi nti akomawo wakasa nga 6 n'avaawo saa 11. So Giso yangambye nti olwo bwate saa 10 tugenza okulaba nga tumutusseeko era oyo tumulina. Abadde angamba nti RDC sente endala era oyo ava kuleetako sente endala milioni 10. Oyo tumubanja milioni 19. Etegeeza asasemyeko sente ezimu. Yakasisimako milioni 10. Ate tanazimalawo. Okiraba. Era agambye tukole ekiwandiiko aleete endala olwokuna. Kubanga mu kulwanyisa corruption nze kyendimu erimu ebirungi 3. Okusooka mulimu recovery. Recovery. Njagala kukomyawo sente zino. Omanyi abantu bano obakwata n'esente ne bagenda ne bagulirira abalamuzi. Kakati njagala okubateeka akakazito basooke baleete sente zaffe. Bagende mu kkooti nga tebalina kye balina. Then tubatandikeko. Nga sente zaffe owate oyiri nga tutandise okusima. Kubanga sente zino za mulimo.
za mulimu ogulina okubeera nti tuweereza ekitundu kya Parish. Okay. Naye yanzizisa nnyo. Mukulu wa Mala ali mu studio, simanyi kibuuzo ky'olina kubuuza mukulu wa RDC naye nga ye embeera eri mu Parish essaawa zino. Mpozi RDC change onjalo tule mu nsonga ya Parish Model. Twalengerako bannammwe era abamu ba RDC okulina ow'ekitugumu mu mulondola ensimbi za gavumenti ate nga mwe mwasooka okuzigwamu. Simanyi bwe kiri epalisa enteekateeka ya Parish Model ensimbi ezo zaaleetebwa ku miruka bitambula bitya RDC tulambulireko enteekateeka bw'etambula. Webale nnyo mwami Wabala, ku enkola ya Parish Model tuli kutambula bulungi kubanga yeegenze okutandika ne Palisa nga ndi bulungi mu kintu. Twasooka ne tukyusa abakulembeze be nalaba nti banafu tebasobola kutambulira ku supiidi gye twagala. Nenjogera n'ekaawo ne ngamba nti ono tajja kusobola. Waliwo omuntu gwe na supportinga, omanyi obeera RDC osooka no supportinga abantu abakozi mu district boyina okukolagana nabo bulungi abalina ekirowoozo eky'okutambula abatalireze. Kakati nalaba omwami bamuyita Robert Mukesi ye plana oyo gwe nafuula nentesa ne bakulu banange ne tugamba nti ono abeere focal person wa PDM. Kakati olaba nga tutambula bulungi nnyo era kyova olaba bwe twagenze mu lukiiko embaare Palisa y'emu ku district gye bajjeyo ne bagamba nti ku bya Parish Model eri kutambula bulungi. So Parish Model tuli kutambulira ddala bulungi. Tujja akadde tujja olulambuzeeko project ezitambula obulungi then otubuulire wawe mutuuse Parish Model. Ku nsonga eri endala ya Farouk? Farouk agambye nti nga waliwo enkola yes kyenatandikiddeko ne mbagamba nti wano nze ndi mugezi nze tebantomeza sikwata bukwasi nti nkutwala ku poliisi paka mu kooti tusooka recovery. Era nkugambye nti olwaleero ku makya waliwo Parish sub-county chief tubadde tubanye milioni 19 asoose kuleetako milioni 10 nazijeewo. Agambye nti waliwo weziri agenze najjayo munju mu bank agenze mu nyumba ye najjayo milioni 10. Agamba omanyi nabadde nzijeyo yesterday nga ntegeka kuziba nengamba kakati akulira ebyesente kwata sente zino era nazikwata nazirisiitinga. Kakati tumubanja kakati omala okuleeta nga tukutandikako mu mateeka naye oba kwata olina plan ali kukola commitment kubanga agambye nti emiliyoni 9 azireta weekend ene amala okuleeta sente zaffe nga no. Okay. Yes. Naye abalala bano bemuli okunoonya musuubira bwemwakuteeka ababiri balina sente bano bate bana bakomyawo. Bano ababiri nabo waliwo omulala eyaleseko emiliyoni 5 waliwo omulala eyaleseko emiliyoni 4. Kakati saawa eno n'akali kavalinga emiliyoni 19 mu nnaku 2 zokka. Okay. Naye nga wonna tubanja emiliyoni 139. Okay. So suubira nti munazifuna? Tugenda zifuna. Zino ngena kavalinga sente zino. Okulaba nti tuzizaayo zikole emirimu egy'abantu gye zirina okukola. Okay. Mukulu wa RDC akadde katugenderedde kujjako akata kosobola okubuulira abantu aba Palisa kiki balina okukola? Kyenina okubuulira abantu b'e Palisa kintu kimu okulaba nti woba olimu obuli bw'enguzi nkwegayidde mukwano gwange mwanyinaze ne muganda wange designing e Palisa genda onoonye kubanga wano tolinaawo kifu. Okay. Ogenda kifiiringa tugenda kuboora okubeera nti ne bw'otambula mu kuba mu tawuni y'e Palisa abantu bakulaba nti oyo yali ya ssente za tooyi.
Yes. Kasibula abatulaba. Njagala okwebaza Soti TV okumpa omukisa guno okwogerako eri Uganda yonna n'ensi yonna okulaba nti ate tusima programu eno okulaba nti muvaayo ne mutunuulira ebintu ebifa ate temutunuulira Kampala yokka naye mutuuka n'eno mu bitundu okulaba nti omanyi waliwo TV z'olaba nolowooza nti oba obubbi buli Kampala wokka nti oba abantu bali Kampala. So twebaza enkola eno etuyambye nnyo okulaba nti twogera eri bannayuganda n'okubagamba ekintu ekyokola ekintu ekitalekeka nkubira omulanga abantu b'omu Bukedde wetlands muziveemu entobazi muziveemu entobazi omuceere gulinnye buli kimu kirinnye tunakola tutya omuceere muveemu era eyo enkola ngenda kubayita kubanga tugenda kusomesa abataka tubeere nti bategeera ekintu obulungi bw'okukuuma entobazi zino. Tujja kudda otubuulire ku nsonga ya wetland engeri y'okuvaamu. Tweyanzizza nnyo mukulu RDC era nsuubira nti abadde batugoberera embeera gye tubaddemu tugenda kubanga tweyongerayo ne programs endala. Mbadde wano e Palisa era mbadde ne mukulu RDC w'e Palisa. Tujja kubanga tuddingana programs zaffe eziddako n'ebirala bino mubirinde mu mawulire gaffe agagenda okuddirira mu programs zaffe ezo ez'ekiro n'awalala. Neyanziza nnyo.